Mugamba mutya Ugandans in UAE obulamu bugamba butya mbalaba Ugandans in Dubai mujja muluwa sirabako n'omu nze ntwala okwebaza bannange obuteebaza kibi nnyo ate obuteebaza kikolera ddala bubi nnyo osaana n'osiima omuntu yenna abakutuusizza ewantu wonna oba otuuse obanga waliyo kiraba mu bulamu bwo nga kiri impossible then kati n'osaba Katonda n'akuyamba ne kibeera possible n'omuntu oyo aba akutuusizza ku kintu ekyo oba olina omumwebaza. Ntwala okwebaza eri kampani ya Security Link Limited. Security Link mantwala e Jordan nga housemaid n'enkola ssente. Bwe nakola ssente ezo za housemaid e Jordan omusingi gwonna Katonda yagukulemberamu naye ate Security Link nafuna ewantu walungi n'enkola nga weefunye okusoomozebwa nga communicatinga n'aba Security Link nga bannyamba mu buli kimu. Security Link teyandekererako n'omulundi n'ogumu. I take my thanksgiving to Security Link. Obudde buno ssente ze nakola e Jordan zannyamba nnyo. Nteekawo rentals mukiwulira nina ebingi bye nakola ewaffe e Uganda ewaka. Kati ssente ze zimu ezo omukisa gwange gwali mu kampuni ya Security Link ne zinnyamba okujja abroad. Kati obudde buno wenjogerera ndi Germany. Naye singa sayita mu Security Link bannange bannayuganda tukome okwekubagiza okiwulira taanula ku bigere ofuna omukisa gwo. Nze nali simanyi mbu nditukako ne mu Europe countries by the way sisobola kubalimba naye lwakuba nakozesa my chance nekola ssente zange nga weeziri kuba obanga olina ssente ezo buli kintu kyonna kyekola kyokka buli kintu kyonna kyekola kyokka ng'ate weesiga Mukama. Nateekamu okusaba n'okusiiba nze bwe mwana nadde Uganda nadde ne ku Security Link nga njagala okuddayo mu nsi z'Abawarabu naye lwakuba mweyise bulungi eri mikwano gyammwe first of all omuntu ne waaba nga mu byata temujjerega bantu omuntu yenna mukwate mu kategole woba omusanze okiwulira nze otuuka eno gye ndi gyali mikwano si b'eŋŋanda kuba mukimanyi ab'eŋŋanda batini abayamba ab'eŋŋanda tebayamba just friends be bayamba friends. Ntwaza okwebaza akavidiyo kaye kano mukapostinge katuke kuba Security Link mbeebaza nnyo mwebalire ddala mwebale okuva ku day 1 paka ku last nga nyigirizibwa newe nali nkomyewo e Uganda era temwakoma okwo nga munkubira essimu oluwo oyagala okuddayo webale ezali keep it up webale nnyo webalire ddala kuba wankubiranga amasimu nga ndi e Uganda kuba najja ku office nonkubira naleka njuza forms naye mwebale. I take thanks to Security Link Company. I take my thanks to Security Link Company. Abaana mwenna abagala okujja abroad bambi that good company eri nice company it's a Security Link. Nze sijeevuma era buli ajogerako obubi binyiiza kuba nze it has made me who I am and right now who I am mukiwulira si ye yandete Germany naye ate okujja kwange Germany sente ze nakola mu Bawarabu Security Link ye yantwalayo nali sina wadde $10 nga ndi zero nga sina $5 abamanyi mumanyi embeera zange zonna naye I take thanks to Security Link. Nsaza okukola live eno I jogere my personal things ku Ugandans in UAE naye thanks to Security Link mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale nnyo. Nze sijja kuwaba appreciatinga oba mukulu mayamba lwannaamuwaaki I don't know mwebale nnyo mwebalire ddala okuva we nafuna okusoomoozebwako era we mwawulira nga nali ndi bulungi we nali nkolera naye era we nafunamu like mumanyi Abawarabu bakyuka era temwandekerera mwayimuka
mwayimuka era nga ŋŋumizibwa. Thanks very much. Thanks very much. Mbagala nnyo. Zari, Rahma, mwenna mwebalire ddala. I take thanks to you. Yeah. Simanyi kuba nekyendimu abakinkoledde.